obukulembeze oyo yonna yeewaddeyo okwesimba ku kifo ky'obukulembeze waddembe okugenda mu kitundu kyonna ky'eggwanga eriyitibwa Uganda ng'akuba campaign. Kakati bw'obeera simanyi RDC simanyi ani n'ogamba nti tetujja kukkiriza omuntu yenna okujja okuba campaign. Gwe no mu ofiisi okolamu ki? Vaayo genda olunda embaata tulina eky'omanyi. Olunaku olw'eggulo wabaddewo ensisinkano wakati w'abakulira ebyokulonda n'ab'ebyokwerinda kossa n'abo abaakiikiridde abeesimbyewo wakati mu kusala entotto n'okulaba nga embeera ey'okusikaŋŋaana emiguwa evaawo. Wano omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama akulira Electoral Commission we yasinzidde okugamba nti ba RDC bave mu kalulu. RDC yenna addamu okubeera ng'akwata omuntu amanyi mulimu gw'embaata agenda alunda embaata. Tugenda kubeera nga tutematema ensonga eno mu ngeri yamu olunaku olwajjo twalabye ab'ebyokwerinda nga balina obuuma obukuba amasannyalaze era nga bagezaako we babadde bagezaako okukwata His Excellency President Bobi Wine bagezezzaako okulaba nga bamuggyako abantu nga bakozesa amasannyalaze nga bw'olengeraawo wabula kino tekyasobose. Tugenda beera nga tutunuulirawo nnyaawo okwongera okubeera nga tubaako bye tunnyonnyoka. Mu ngeri emu njagala kutegeeza nti waliwo omusirikale ASP amanyiddwa nga Ninsiima. Ninsiima ono akubye abamu ku bakozi mu supermarket ey'essundiro ly'amafuta ng'ensonga emu ekubya omukozi ono kubanja musajja mukulu ono emitwalo gya Uganda 3. Amubuuziza gwa mmanja emitwalo 3 alyovuze ku mmotoka efaanana bw'etyo. Abuuza nno mukozi naye nga mayinja 3 nga bw'omulengera. Poliisi evuddeyo ku musajja waayo n'ekikolwa kye yakoze. Tugenda beera nga tubitunuulira. Kino kye bayita impunity. Era kino Kyagulanyi kyabagamba nti singa gino emyaka 5 singa gino oba kino ekisanja singa baddamu Mwami Museveni n'abeera mu buyinza bino bigenda kwekubisaamu emirundi. Bino tubiraba kati ne bigenda kwongera okwekubisaamu emirundi. Tugenda beera nga tubitunuulira. Poliisi evuddeyo nebaako byeyogera ku musajja waayo. Mu ngeri emu tugenda beera nga twetegereza Mwami Museveni yeeganya akatambi akasatulatinga ku mitimbagano gye buvuddeko ng'agamba nti mu mpeeyo ekisanja kino kyokka nja kubeera nga mpita Bobi Wine mukwase eggwanga lino musajja mugezi. Mwami Museveni yeeganya akatambi kano alaga takamanyi era abadde takawulirangako. Ne bw'ayogedde ekyo bonna abamubadde okumpi ne batulika ne baseka. Kitegeeza ki? Katukole bwe tuti nzije tutandike video. DPTV Uganda, Dawn People Television. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera enkya y'olunaku olwaleero. Akansubire nti oli bulungi. Abagenze ku mirimu tubaagaliza bisima, tubaagaliza birungi byereere. So ng'ate mmwe abannyuse nammwe tugamba nti mukulikeeyo, mukulikireeyo ddala mikwano gyaffe. Tugenda beera nga tutandika olunaku olwaleero n'ebigambo nga bwe bizze. Katandikirewo ewatali kubeera nga tulonzalonza. Tutandikidde ku musirikale owa poliisi
agenze maaso n'okubeera nga akuba abantu oba akuba omuwala olwi. Naye ndowooza tusooke tugyewo musooke mutegeere olunaku olwaleero mukulembeze ali luddawa. Olunaku olwaleero lunaku tubala lunaku ndowooza lwa mwenda si bwe kiri lwa munaana. Ali Kyankwanzi ne Kiboga, ali Kyankwanzi ne Kiboga olunaku olwaleero. So abaana b'e Mubende, Kasanda, bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala kye mwakoze olunaku olwajjo. Mwawandiisa ebyafaayo, mwakakasizza ensi. Dwaki ne ku guli omulundi mu kalulu akaggwa Kyagulanyi yasinga mu bitundu byeyo? Wabula muwulire omulanga gw'omukulembeze yagambye omusajja gwe bayita David Kabanda ono akwata ensawo ya General Muhoozi mumwere naye mumugjeyo. Yagambye naye mumwere mumugjeyo, mujjukira ebyaliyo mu kamyufu kaabwe. Yajjayo n'akamundu okumaliriza ng'abantu batiisatiisiddwa nga bw'ogenda maaso n'okuba ng'olaba ku screen program bwetyo bweyimiridde. Ali Kyankwanzi na Kiboga olunaku olwaleero. Kale ffenna tubeereko tusobole okubeera nga tumanya ebigenda mu maaso. Bwe tuba nga tuvuddeko eyo, nzikiriza twolekere akatambi k'omusajja omusirikale agenze mu maaso n'okubeera ng'akuba omukozi ng'ensonga emukubya kumubanja emitwalo 3. Ku mitwalo 3 omwami ono abuuzizza omukozi, wali ovuze ku mmotoka efaanana ng'eno? Njagala tusooke tuwulire akatambi kano. That I'm driving, I'm parking. Have you ever driven such a car? You will now pay. You will park instantly to the ground. You now is there attacking me, beating me over 30,000. If the issue is 100,000, how much money have I spent you? Do you think I can run away with 100,000? You know I can slap in this camera here and you see me and tomorrow we go to court. You keep it. And you are wrong, keep it. Manyoko. This is a business I do. Mu katambi kano tulaba omusajja mayinja 3 nga ye Nsiima Cleve. Nsiima ayingira supermarket, alabika abadde ng'agikozesa. Ne mu supermarket wano bamubanja emitwalo 3. Ku mitwalo 3 omwana amugamba tukubanja emitwalo 3. Nsiima agamba nti abuuza omuwala, gwa mmanja 3 wali ovuze ku mmotoka efaanana ng'eyo? Simanyi kino ekibadde kigattira. Era awunzisa amukubye MP 2.
ku mpezi n'ebbiri takomyawo n'agattako n'okuvuma amugambye ku mannyoko ekyo nakyo kiteeka ebbali n'agenda ku kawunta alabise ng'anyiga essimu ekitegeeza asasudde ssente omwana z'abadde amubanja bw'oba owuliriza amugambye nti enkya tugenda mu kooti kolayo ki ssente babadde bazikubanja oba babadde tebazikubanja bw'amaliriza ku byonna ebibaddewo awo awunzise infact ono omuwala gwe basasudde agambye ono ayinza okuba abadde n'ensobi naye ate oli abadde ayagala kutambula agende nga tasasudde abadde ayagala kutambula agende nga tasasudde waliwo possibility ey'okubeera ng'ono omwami zino ssente abadde tazisasula omwana oli kwe kutuuka omugamba nti tukubanja kitegeeza ayinza okuba ssente zino ye abadde yazikubirayo mayinja 3 Nsime Clevi era nga musirikale wa kitongole kya poliisi era okusinziira ku mwogezi wa poliisi amanyiddwa nga Rushoke Kituma Rushoke avuddeyo n'agamba nti kikakasiddwa musajja waffe akwatiddwa olw'empisa embi ze yakoze ezaalabise. Omwogezi wa poliisi bw'atyo bw'avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'akakasa nga musajja waabwe bw'akwatiddwa eyalabikidde mu katambi ng'akuba omukozi oluyi twandegambye empi ng'akuba omukozi oluyi mu supermarket eno ya Kushel ekyanja so ku mafuta awo ekyanja lino ly'eggwanga kino ensi bw'etakiyimiriza tekigenda kuyimirira. Engeri y'okuyimiriza kino kwe kukyusaamu obuyinza mu ggwanga Uganda. Mwami Museveni awadde nnyo abantu amaanyi nti olabira ddala nga oli akozesa obuyinza akozesa amaanyi we gateetaagisa. Kati bw'aba akubya amubanja mitwalo 3 n'amukuba empi 2 kati singa kisukkako awo tajjeeyo mundu. So eggwanga awo we liri ng'abantu bajooga omusirika owa traffic ayimirira mu kkubo n'agamba owaaye Mr. Charlie Gonza ovuze wanwe n'afuluma n'amukuba empi naye ng'owa traffic kyamugamba kye kituufu. Ono bamubanja yeekaza akubye mwana lwe. Omulimo gw'oyo omwana tomanyi bafuna ssente mmeka bakazi bato tewali ssente ze bafuna ziri awo. Kati odidde ssente ze ez'ennaku 2 sinakini mukazi wattu baazimutema ne bamugamba wanaazireeta gwe ng'ozitwala ennaku ze 2 gumu kitundu gy'emitwalo 3 gwe oli muzizanyiramu kubanga olina obuyinza olina pisita ekuli mu kiwato ovuga emmotoka ya bbeeyi togambwako. Kola supermarket ogyengayo bijje. Kola supermarket naawe ewuwo oba eyiyo oyingire nga ng'ogye teri ajja kukuba ku mukono. Bannange wadde muli bakuuma ddembe naye ebirimu emirimu gy'abalala mugiwe ekitiibwa. Baatugamba ng'ano mbu ku mulembe gwa Amini abasirikale baayingiranga ne bajja bujja bintu mu dduuka. Kati mulaba nti nno naffe gye tulaga gye tuwolekera nti omusirikale agenda tuuka ekiseera nga ne bw'aba alinnya takisi yo takusasula, bw'alinnya booda yo takusasula, bw'ajja najja ekintu mu supermarket mukama wange. So ye embeera akatambi kasaasaanidde nnyo omutimbagano naddala we bukeeredde nkya y'olunaku olwaleero.
bwe tubanga tuvuddeko zikiriza tugende butereevu mu bigambo bya Simon Mujenyi byabakama. Simon, in fact nga tetunnalaba Simon Mujenyi byabakama, tugenda kusooka tulabe ebimu ku byabaddewo olunaku olwajjo ng'omukulembeze wa NUP akwatibwa oba bwe yabadde agezaako okubeera ng'akwatibwa ab'ebyokwerinda. Bannange, kino simanyi bwe bagenda kukikola abakulu, naye nalabye olunaku olwajjo abantu beekasanda nga bali solid n'okusinga bw'olowooza. Nina ekintu ekyanzijidde mu mutwe. Nagambye nti watya nga abaabadde bajja ne Bobi Wine mumukutte, abaabadde kulaale nabo ne bajja. Kiki ekiyinza okubeera awo? Tunaaba tuli awo nga bapropagandist ba NRM bagamba era yazanye firimu endala, era yali mu byakuzanya firimu. Nogaba bakati bano emitwe gye balina gye gisala ekkubo. Kubanga bwe kiba ng'osobola okuzanya firimu ne state nga bw'olengera awo, yabadde nga kasiini kanyumye kano ya Rabbi, kazzeeko emabega, kasiini kanyumye, gwe lengera ng'avaayo. Nagambye atambula nga mpologo, mutima gw'abanyanya baaba. Lengera tawe emabega, n'abagamba muveeyo mudde ebbali. So siini eyo yawoomye nnyo ebitagambika. Njagala tusooke tulaba akatambi kano, then tujje tweyongereyo tulabe Mujenyi byabakama ne banne. Owulira omusajja ng'agamba abaana temulwana. Abaana babadde beetegefu okuyoola obusajja buno, naye owulira nga abakomako, bannange temulwana. So embeera bwetyo bwe yabadde olunaku olwajjo. Katusuubire nti olwaleero terugenda bbeera mu bino bya kisiru. Katusuubire nti olunaku olwaleero ab'ebyokwerinda tebagenda kweyisa mu ngeri ya kigwagwa. Katusuubire olwaleero nti bagenda kweyisa nga abatendeke era abategeera abamanyi omulimu gwabwe engeri y'ogukolamu. Kubanga eno poliisi singa gabadde magye twandigambye nti baagajje mu nsiko tegategeera bantu. Naye eno poliisi okusinziira ku byambalo oyinza okuŋŋamba nti abayinza okubeera ab'amagye nga babambaza uniform. Yes, kisoboka. Ne bw'omala okwambala ekyambalo kya poliisi, kolanga poliisi bw'erina okukola. So totulaga bujega na butategeera bwo olw'okuba ozze n'omutima guli. Eggwanga tulikuume mirembe, bwe liba lya kukyuka era likyuke mu mirembe. Si kyo tuddemu tugambe nti kyekyo. So mu ngeri y'emu, General Yoweri Kaguta Museveni yafuga eggwanga lino emyaka 40 kuva 1986 yatufuga. Etufune byabakama kale soke tufune byabakama abeeko kyatugamba. Yewaddeyo omukulembeze oyo yonna yewaddeyo ayakosimba ku kifo ky'obukulembeze waddembe okugenda mu kitundu kyonna ky'eggwanga eriyitibwa Uganda ng'akuba campaign. Kakati bw'obeera simanyi RDC simanyi ani n'ogamba nti tetujja kukkiriza omuntu yenna okujja okuba campaign. Gwe mu ofiisi okola muki vaayo genda olunda embaata tulina ekyomanyi.
enjizo vaayo ogende olunde embaata mu ofiisi okolamu kigasiya. Kino nno kyabadde kituufu. Abantu balina obbagamba amazima baveewo, naye ye byabakama byayogera bye bituufu oba naye bwe bavudde mu meeting, kubanga tulina meeting ze tuzze tulaba, meeting zino nga zigwera ebintu ne biddamu bye bimu. So katusuubire titugenda laba enjawulo okuva kati, naye jjukira Kyagulanyi yali mu kitundu kya Buganda. Mu kitundu kya Buganda amasannyalaze we gatokotera nga buli amulabako ayagala kukikola nga si kya bulijjo. Bw'aba mu kitundu kya Buganda biba biralamu. Ate ne message gy'owulira gy'ayogera ezitowa n'okusinga obusinzi ku kugenda ku ballot otiikinga akalulu. Ebya ddala ezitoyera ddala ebitagambika. So byebyo ye byabakama kye tugenda beera nga tumusussaako awo. Then tugende Mwami Museveni gye buvuddeko awo yavuddeyo ku katambi ke twalaba akasasanira emitimbagano ne ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo ng'agamba nti bannayuganda bamulonde mu bungi, bamusapootinge. Kino kye kisanja kyasembayo okubeera mu buyinza. Era ng'agamba Kyagulanyi oyo mugezi, ngenda mulekera obuyinza. Agamba nti agenda munoonya, in fact agenda mukwasa obuyinza. Mwami Museveni ajja na kubeera ng'amunoonyeza akalulu. Kakati akatambi kano katambula nnyo. Mu kutambula tubadde tetufunanga mukisa kuwulira kuddibwamu kwa mukulu. Kakati omukulu kyakoze babimubuuzizza olunaku olwajjo we babadde mu bitundu eby'epakwaki eyo. N'agamba akatambi ako nga sikamanyi. Akatambi ke mugamba nga sikategeera. Nze nayogera nti ye ssebo muzeeyi okusinziira katambi. N'agamba amakubo agayitibwamu akalulu gamanyiddwa. Gamanyiddwa. Abantu bagenda ne balonda. Kakiiko k'ebyokulonda tekaliwo nti weekali ssebo. Bwe kaba weekali abalonzi tebaliyo nti ye ssebo weebali. Twesimbyewo 8 nti ye. Kate Museveni yabuuzizza ebibuuzo awo. Sooka otuwa akatambi ako yabyegaanye. Tannabyogerako, tabyogerangako, tasuubira naye so Mwami Museveni nti nja nakukuyegera, nja kunoonyeza akalulu kuddiru ki? Tuwa akatambi. Has had an abortive discussion and debate on the succession. Whoever will be able to succeed you. There is a video clip making rounds, apparently showing you saying, this will be now my last time. I will not contest after this. As the NRM political party prepared vibrant members that will be able to take over the mantle of the leadership of this country from you. Where is that video? I think even the members laughing down there do have it. You know, we are in the era of social media. That is why I said it is making rounds attributed to you that President Museveni is saying, this will be my last time. I was saying with my own words. That is what it claims. I don't remember. Fine. Now, I request you, Mr. President, to give the opportunity to a few colleagues of mine to ask you some questions. You people, I can see why you have blood pressure when you are young people. The issue of leadership in Uganda was resolved.
in 1995, we had the Constituent Assembly. It sat for almost like 2 years, I think. And we agreed on how to handle the issue of leadership. Then later on, we made some amendments. The term limit, we removed it. And then also the one of age, we removed it. But it's very clear how succession will be. So it's not the other problem. The problem we should look at is poverty in the homesteads. That's the one which is not resolved. This one was resolved. There are people... Because now you say there are 8 presidential candidates. So they are there legally. Some belong to parties, others are independent. If they are voted, if any one of them is voted, he will become president. So the constitution is there, the people, the voters are there. What is the problem? It's a question of the voting. No, but the only issue of who can contest for president is that you get 100 supporters in I don't know how many districts, 98 or something. That's all. So the issue of leadership was resolved, how to become leader of Uganda and how to run Uganda. It is all in the constitution. Okay, let's have how many? We shall have a total of 6. So, Brother Walusimbu, could you please coordinate that? The UPC presumptive presidential candidate was Honorable Jimmy James Michael Akenobore. We understand. Kale, yoyo mwami Museveni, tetugenda beera nga tumususaako awo wadde n'akatono. Mwami Museveni agamba mmwe, nze sijjukira nabyogera sijjukira sirina wenzijjukira kubeera nga nsuubiza Kyagulanyi okumukampeiningira. Era ekiraga nti ye tabijjukira nako atuzizza naga waliwo process eyitibwamu okulonda omukulembeze. Era mu resi tulimu 8. Mwami Museveni abigaanye. Akoze eki? Abigaanye. So I think tetugenda beera nga tusukkako wano yadde n'eddakiika n'emu. Tugenda kubeera nga tujja n'ebintu bingi bye tugenda beera nga tutunuulira amu n'okubeera nga tugoberera olugendo lw'omukulembeze Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu yatandise dda okubeera nga alinnya mu lw'engabi okulaba nga ayolekera wali luddawa mu bitundu ebya Kyankwanzi okulaba nga akuyega abantu beeyo oba oli awo bamuseemu obwesige bamulonde abakyusize oba abatuuse mu Uganda empya ng'era bw'agenda mu maaso n'okubeera nga agisuubiza abantu. Waliwo akatambi ke baamubuuza awo twakabalaga juzi nti Mr. President abantu bakwesige batya nti gwe bw'onaatuuka mu buyinza togenda kukyuka. N'agamba temwesiga nze temunneesiga yadde ebigambo byange temubyesiga naye ebikolwa byange bye bikulu bye muba mwesiga. Ekyo nno kikulu. Tulabye abantu bangi nga boogera birala naye nga ebikolwa byabwe bya sitaani byennyini nnyini. Kale nno abantu bajajingirenga ku bikolwa byabwe so si kwe bye boogera bisobola obbeera eby'obulimba kuba tetusobola tunula munda naye ebyo byakoze byoleka ekiri munda si bwe kiri. Kale katukole bwe tuti tugenda kukomawo n'ebintu ebirala bingi. Morgan yabadde ku Lens at the same time yabadde ku Mapeesa. Mukama Katonda abatukumire tusinkane mu mboozi eziddako.